Ona akapapula kampadde ngenda kwogerako. Agambye, excuse me, Pastor, free to air has been off. Our TVs are completely off. Abajulira ku ekyo nga oli off wanika emikono. Katonda weggulu n'ensi. Okay. Ndowooza kati ka ngende ku ekyo nkiveeko. Bassebo ne bannyabo mu mwezi ogw'omunaana tusasula satellite. Satellite etuyamba okukwata channel ezigenda ku TV ezisasulirwa okugeza DSTV, Zuku, Azam, Star Times, abo batola ku satellite. Kati ene yaffe ya bulijjo etola sigino okuva ku Salt negenda e Kololo. Bwetuuka e Kololo, buvunaanyizibwa bw'ekitongole ekiyitibwa Signet okusaasaanya sigino n'etuuka ku TV zaffe ze tuyita free to air ezitaliiko decoder z'ogula nga eri inbuilt. Naye bwe baba basaasaanya sigino eyo baba bakozesa ssente, ffe batukyajinga okusasula ssente. Ebbanja lyaffe ddene eryaddala. Si ffeffeka be bajjako, bajjeeko bangi nnyo ne bagenda nga beerwanako nga baddako. Ffe tetunnaba kuddako, nkyanoonya ssente. Naye mu kunoonya ssente, since kize ne ku kituuti, nsaba kunnyambako mu wiiki gye tuyingiddemu. Since nkyogedde lwa Sande, katukiwe olw'Essande luno, tukiwe n'olw'Emmande. Ku Lwokubiri tutandike okuŋŋaanya ssente eziva mu mutima gw'abo abaagala enjiri. Ssente ze batubanja nnyingi ebyaddala. Bwe naazoogera nga bamumanyi Sitaani ajja kubifuula ng'ate takontributinga. Service egenda okuggwa nga batandise dde okwogera Bujjingo ayagala ssente bwe ziti, ayagala ssente bwe ziti. Tebasobola kugenda ku Signet kuverifyinga oba ebikumi n'ebikumi ya miliyoni by'eŋŋambye batubanja nga ddala bye batubanja. Batandikirawo ne boogera ebigambo. Kati ky'oba omanya tebatubanja ssente nnyingi. Bw'oba olinamu z'osobola okuwaayo, tutaase emyoyo egyo enjiri eberenga eddamu okutuuka. Oli yampeereza message, simu yange sigireese, nga ye alinga alaama n'okulaama n'agamba kaakati musuubira nze ŋŋenda kubeerawo ntya nga TV eno teriiko ku free to air. Yaweereza message nga mpanvu, yalikodinze audio nabadde programize okuba nti nzija nayo naye siri muntu wakujja n'amasimu ku kituuti. So my apologies. Si technical problem wabula banja. Nsaba munkwatireko abalokole n'abatali balokole kubanga eno enjiri ya bonna. Ebbanja no tulisindike liveewo. Wiiki esooka nayogeddeko nabo nti bwe naaba nfunyeeyo ekitundu batuyambe batuzeeko. So ku lunaku olwaleero ng'owulidde ebigambo bino osobola otuweereza ku ssente ku ssimu, kubanga essimu etuyamba nti naali ewala ennyo, naali luddawa, ate naali n'omuwendo ogwenkana gutya, asobola okuteeka ku ssimu. Naye ku lunaku Lwokubiri weewaawo lanchawa zigenda kutandika ku Mande, naye ku Lwokubiri maakinga ekigambo kino, ku Lwokubiri ku ssaawa 12 ez'okumakya nja kuba ndi mu office ku Salt. Ku Lwokubiri 12 ez'okumakya paka ssaawa 4 nsobole okujja mu lanchawa. Ate ku olunaku olwereere bwe ziwera ate ssaawa 9 mba nzizeeyo ku Salt. So mbeegayiridde
asobola okutuleeterayo miliyoni emu oba 5 oba 10 oba 5 oba 100 oba 2. Leero nno nsanyuse mulabika muli bagumu. Bulijjo bwe njogera ebibiri wabeera waaga nti kakati kitegeeza Mukama abasumuludde. Bw'oba osobola emitwalo 5 oba emitwalo 10 oba emitwalo 2 oba 3 oba 4 oba 5, jangu nkusabire essaala ngenda kikola Tuesday up to Friday. Lwakubiri paka Lwakutaano ze naaba nkuttewaawo mbere nga nziwaayo. Nsaaliddwa nnyo kubanga tukola programs nga temuziraba abali ku free to air. Nsaaliddwa nnyo. Naye Salt FM yokweri 107 Salt FM Kampala lwakuba nti bw'oba olina TV oyagala olabe. Oba oyagala olaba. Ate TV nga tekulaga Salt naye eba tekyalina mugaso. Ago ge mazima abakiriza ndi ge mazima muwanike emikono. TV nga tekulaga Salt ng'ogamba eba tekyalina mugaso. Wanika omukono ogube bw'oti. Amiina. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. So ekiriwo tekiri tekniko kya bbanja. Naye Tuesday paka Friday sawa 12 ez'okumakya paka sawa 4 n'olweggulo 9 paka 12 ngenda kubanga ndi mu office ku Salt Media. Oba oli mulokole oba toli mulokole yitayo baako kyotuleetera. Nga tonaba kujja ku Tuesday ne kaakati we twogerera Katonda asobola okukola ekyamagera baziweereza ku simu ne babanga bazimazeeyo. Essimu z'oba oweerezaako ze zino wammanga. Simu z'oba oweerezaako ze zino wammanga 0760 777 076 0 emirundi 3 8 emirundi 3. Mwannyinaze atuwadde ssente emitwalo 10 20 3 4 5. Katonda akuwa omukisa omubereberye, mukisa ogusookera ddala gutwale mu linnya erya Yesu. Mafuta gogana nga wadde Kristo yeeragera yeegulumize mu linnya erya Yesu. Weebale nnyo, weebalire ddala. Emitwalo 5 musingi mulungi, 2 ejangu osikwate. Maama jangu omumpeera amannya. Mumpeera amannya mwana omuwala ono. 2 Immaculate mukyala Kirya. Maama atuwadde emitwalo 5 yasookedde na wandiikawo nti namba emu nga nnene wateekeko amannya ge. So mbadde nkyakuwa amasimu 0760 777 sindikako sente zituyambe okiryalinga ebbanja lye tulina ne Signet. 0760 oba ngambye 0760 songeddeeko 777 0 7 6 0 7 3 oba 0708 0 emirundi 5 esembyayo 3 0708 00 0003. Weereza ku simu ezo oba kozesa MTN Momo. MTN Momo onyiga star 185 MTN Momo onyiga star 165 star 3 hash. Merchant code yaffe ku MTN Momo wonna wooli eri 64 47 57. Merchant code yaffe ku MTN Momo eri 64 47 57. Aha. Ate Airtel Money code yaffe nga tonagissaamu osooka n'onyiga star 185 star 9 hash. Star 185 star 9 hash. Merchant code yaffe ku Airtel Money eri 152 1955. Merchant code yaffe ku Airtel Money eri 152 1955. Kozesa merchant code zezo oba okozesa essimu zaffe direct 0760 777 0 7 6 0
musanvu emirundi esatu 8 emirundi esatu oba 0708 0 emirundi 5 esembyayo 3 0708 000003 ensonga ya free to air tugenda kuginogera eddagala nga neddagala si ddala kubeera ba generous giver tuweeyo n'omutima ogwagala naawe alina ebibyo nga biteredde nga gwoli ku DSTV olaba Salt TV ku channel 373 waayo kulwaba n'abantu enjiri beetatuukako baatusazeeko busazi wiiki ewedde n'olwekyo tudduukirire mu ngeri eyo. Weereza ku ssimu ezo nze ku Lwokubiri ku makya paka ku Lwokutaano 12 nja kuba ndi mu ofiisi za Salt paka 4 kubanga nyina okujja ku Kanani ate olweggulo saa 9 paka 12 duka olete contribution yo kyosobodde Katonda kyayogera naawe kyoba okola bw'aba ayogedde naawe nti otubuuze nti biiru eyo ziri sente mmeka nga gwosobola ogisasula obwomu ate nga toyagala na kukwogera mannyago titujja kwogera mannyago tujaga nti biiru yawedde buli muntu teekako free to air yo Salt TV kweri. So n'abo bonna ababadde bali ku Go TV nga bafunira ku channel 805 nabo baavuddeko kubanga naye taapinga kweri. So kizibu ky'amaanyi naye ate Katonda waffe yasinga. Kizibu ky'amaanyi naye ate Katonda waffe yasinga. So Mukama abampeera omukisa namwe abagenda okukeera okujja. Mukwano gwange abadde yambulako nabuuza ne Susan Makula ne muga nti gwe kyamulabako nangamba te gwe bato omulaba nzimba mulabirawa ne yanziza ku Lwokubiri ojja kuleeta okay oyagala oleete kakadde babiri jangu baba jangu wandike muwala wange ono yena mukkiriza okweyerusa n'okuguza abaagala okweyerusa namukkiriza kubanga byakozesa gyebiri erinnya nno nalyerabira odogobogo erinnya abooluganda Yesu yeebazibwe tibakulaba eri sooka oyimirire awo erinnya nalyerabira nagezaako okulijjo wagambye ogodo obogodo abooluganda Yesu yeebazibwe amanya bampitamu Mbaja Beauty World mami Osha Prapra odugumama oyo Osha Prapra oduguma mumuwandiise kale wandiika bannange mwebale kwagala Salt noono muwandiika tuwadde 2 nono TV yandiddako ali ku TV weereza ku namba ze tukuwadde eno TV yandiddako mbwangu beera kumpimpi awo bwaba waze nze njagenda maaso n'enjiri. So mbasabira omukisa mwe n'abateekateeka okuwaayo abeeyamye mu mutima gwo agamba nedda enjiri ya Salt teva tewali platform kwe twagala eve Katonda ffe abatuweera omukisa mu linnya lya Mukama ffe Yesu.